Mathias Mpuuga yagenda mu kooti n'awaaba nti Kyagulanyi tebamukiriza okwesimbawo okumala emyaka 10 nga akalulu kali kawedde 2021 nga kawedde obanga tikano musango giri kati mu kooti. Jeno Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kugulirira mwami Mpuuga yali amutumye era nga amutisa obuvunaanyizibwa obulala nti bagende mu kooti bagezeeko okuza Kyagulanyi okwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda okumala emyaka 10. Bagala kumuziyiza kwesimbawo mu 2026 kubanga Jeno Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi bematiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu baspoiler baletemu abantu nga Bampuuga kubanga ne Bakatumba Oye baalimu kati balese Bampuuga Oye ekireesa Bampuuga Oye bo tebafaayo era yekyo bulaba akutegeka nti alibeera minisita mu gavumenti eddawo nga Joyce Sebugwawo nti tukolaganire wamu gavumenti tuteese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza. Kakati ye alafuba n'okulaba nti nobwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogera ku NUP kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweeredde okugikkakkanya okulowooza nti yasobola okujjamu ettutumu. Naye nga temuli huyo hakuna faida tu, hakuna faida. Huyo na mchezo, huyo mtu wa mchezo finito, huyo mtu wa mchezo. Mathias Mpuuga kye wakola watuuza press conference ku parliament n'owakanya ebyali biyisiddwa mu constitution nti abantu banaabeerangayo ebisanja 2. Bannayuganda temujjukira omusajja oyo ng'ayogera ebintu ebyo. Oyo yavuddeyo leero n'agamba nti ate kati constitution tebagirina, tebagimanyi. Our constitution gye tukoze empoweringa ekibiina, decentralizing obuyinza, ewe ekifaananyi kya gavumenti ya Uganda empya erina abakozi abatono naye ng'obukozi bwa waggulu kubanga ekola ku kye bayita administrative cost.